nze Paul Mayinja nkulembedde mu ttimbo mulungi bwe tugenda okutambuza ensonga katusooke tukuwe emitwe emikulu egigalimu tugenda kujja nago mu bujju weebale munnange kutugoberera katukomewo ebikulu mugataliiko nfoofu. Experience the ultimate in bathing luxury with Lanzo Luxury Bathing Soap. Choose from a variety of refreshing types. You can find Lanzo Luxury Bathing Soap in shops and supermarkets. Situza kumyewonga yeyubudde kusinyisi lukubiroka wewangulire mu promotion yaffe kandi wine tubera wansi wakasanikira kyosangayo kyowalula katukwanjulira estate yaffe empya entebe abayita babiri Kabale Estate ku miliyoni 7 ate Garuga Bukaya ku miliyoni 65 zokka state ku miliyoni 5 zokka jangu ku Everett Rio Estate Entebbe Road Kasenyi State omuwala bumwefuse n'ennyina ng'amulumiriza okugaba omwana we poliisi biyingiddemu. The lady must continue to enjoy quiet possession of the land. Endooli ku ttaka. Minisita Mayanja bamutwala mu kkooti lwa kumenya kiragiro. Court order egamba nti embeera nga bw'eri esigale nga bw'eri. Okunoonya kaluke kawempe North. Nabbanja yongedde okukasagulira Hajati Nambi. Oba mwagala okufuna gavumenti yaffe ya NRM. Mulonde munnamateeka Nalukola si mu masinzo nga baperereza okumulonda. Gataliiko nfuufu munnange tugasimbudde n'ensonga waliwo omwana atutte nnyina ku poliisi ng'ono amuvunaana okubba omwana we kitaawo omuto. Kitegeerekese nti maama abadde aludde ng'ayagala okuzaalira mwana kyokka ng'omwana abuze. Bino biri Kikooza e Mukono. Abatuuze ku kyalo Kikooza munisipaali y'e Mukono balabika Katemba atali musasulire maama babiri Barbara 45 bwawambye muzzukulu we Latifu Lule ow'emyezi 2 n'ekitundu ku mwalo we Bulijja Iso atemera mu myaka 22 n'amugabira omusajja gwe yafuna gye buvuddeko amanyiddwa nga Sheriff Kamoga ng'agamba nti yamuzaala. Kitegeerekese nti maama ono amaze akabanga nga ayagala okuzaalira Kamoga omwana naye ng'akyabuze. Embeera eno ewaliza muwala we Nalweyiso okuddukira ku poliisi ewantone emutaase ku nnyesibye ku mwana we nti yamuzaala era n'amugabira bba. Wabula nga Nalweyiso tanagenda ku poliisi wabaddewo akaseera akazibu bw'alumbye nnyina amuwa omwana we mu ddembe maama kyagaanye era balabiddwako ng'omwana baagala okumulwanira nga nnyina muwala we tazaalanga ku mwana oyo. Kino kijja Nalweyiso mu mbeera n'addukira ku poliisi ewantone era okukakkana nga nnyina akwatiddwa nnyonnyola engeri gyafunamu omwana. Atuuse ku poliisi ewantone maama n'omwana ne beerangira ebisongovu. Nalweyiso atuuse n'okulukusa nga baweeranga nnyina bw'atagenda kutwala mwana we nga n'ekisinza okumwewuunyisa nti yennyina okuyonsa muzzukulu we ku mpaka ng'ate akimanyi bulungi nti si yamuzaala. Nga nzijayo omwana kubbi namujjayo nga ntula naye ku buliri maama n'aŋŋamba lwaki oyonsa omusajja n'aŋŋamba oyonsa biki omwana wange mpa omwana wange biki taata we yennyini taata wange mwennyini kati nze ne nayiye maama yaŋŋamba yamunnyonnyola nti omwana wange ndi Mukooza akalangidde muwala w'obwenzi era n'akyogera Lunyenga bwe yagamba bba nti yazaala omwana we kutandika okumuwa obuyambi. Omwana yajja n'aŋŋamba nazadde omwana naye omwana maama yakoze eki? Omwana maama yamunzigyeko yamumpambiiko ne mubuuza kisoboka kati ne tugendayo lwaki sekretary wange mukyala we yatuukibwako tubuuza omwana wo nti omwana wange simanyi nazadde yali ali lubuto n'azaala omwana omukyala
n'agamba azadde omwana ng'otaliiwo. Kimbereka ye kwe kutegeeza nti omwana wa muwala we. Omwana w'ono omuntu abaamunekera bakanga alese omwana mu bbaala. Yamuleka mu bbaala omwana ng'aka bamulekera ku makya n'abajulizi we bali abamuleka. Bainangamba kuuma omwana maama ajja kulanga oyo. Abatuuze bavumiridde ekikolwa kya maama ono okwesiba ku muzzukulu we nti nga ate bakimanyi bulungi nti omwana wa muwala we. Omwana w'ono oyo temumanyi yagala tubira omwana w'omwana mwana we. Lw'ensonga y'omwana oba okutwalako omwana wo gwakala ku makya n'ozaala. Ensonga eyo ffe tulayamba. Ssentebe w'ekyalo Kimbuwasonka annyonnyodde engeri maama gye yajjamu n'amugamba nti azadde omwana era n'amuwane ku nsimbi nga kimwewunyisiza okulaba nga ate omwana gwe yeesibako wa muwala we. Okunoonyereza okugenda ewali omwana nga ddala omwana maama si yamuzaala nga yamuwadde taata w'ono omuwala n'amugamba nti mwana yamuzaala. Kati bagenda okukebera nga omanyi enkebera yawe bakyala banne babakebedde bakebera omwana n'omukyala ng'omukyala tannazaala ku mwana ng'omwana yazadde ki oluvannyuma maama ne muwala bateereddwa ku pikipiki ne batwalibwa ku poliisi emukono okwongera okunoonyereza. David Musikalyankolo yakusakidde gwino ku Laabukedde TV. Bo abantu abagobeddwa ku ttaka e Businsi mu Town Council y'e Katabi mu disitulikiti wa Kiso bano bawezzenga bwe bagenda okutwala minisita omubeezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja mu mbuga ez'amateeka nga bagamba nti ono yaziimudde ekiragiro kya kkooti. Minisita yawadde ekiragiro bano okwamuka mu bwangu ettaka erikaanirwa ne liri mukadde gwe bazze bagugulana. Naye nga tugoberera omubeezi ow'ebyettaka Dr. Sam Mayanja n'omuwabuzi wa pulezidenti Fiona Balungi bwe baatuuza ku Lwokusatu akawungeezi ne babako omukyala Maureen Nalunkuuma gwe e Businsi mu Town Council y'e Katabi mu disitulikiti ey'e Wakiso era ne bamuwa 10. Minisita Mayanja yategeeza nti beekenneenyeza empapula nga Nalunkuuma okubeera ku ttaka lino era baliko balyamuke. Declared here is valid. The lady must continue quiet possession of the land. Cyrus Baguma, pulida wa Kitaka Fred n'angidwa ku ttaka lino yategeeza Minisita Mayanja nga bwe waliwo ekiwandiiko kya kkooti ekigawo okujja ku ttaka lino wabula Mayanja yategeeza nti tannakirabako. Waliwo amakubo agayitibwamu okugaba court order emanyiddwa era nga ye tannagifuna eriwo eraga nti Nalunkuuma alina okudda ku ttaka lye. This is not court orders and you don't come to a rally like this and open. Fiona Balungi omuwabuzi wa pulezidenti yeebaza Minisita Mayanja okuyingira mu nsonga eno nga naye yeewakanye okufuna ekiragiro kya kkooti ekimiriza ebigenda mu maaso. Ontaase ojje oba olyawo ebyange tebabiteeka mu kitiibwa yenkusaba ojje nga tukeereye era tuva mu mirimu gyegimu weebala okutuukawo. Ettaka eikaanirwa block 248 ku kyalo Businsi mu Town Council y'e Katabi mu disitulikiti weno batandise okulisenda n'okuggyako byonna ebiribaddeko. Cyrus Bagula wa Kitaka, Muwaire Herbert Namyalo Goreti n'abalala abagambibwawo lino alambuludde akawonvu n'akaga ku ttaka lino n'alaga obutali bumativu awatali kusooka kuwulirizibwa. Naye kyanneewuunyisa nnyo okulaba court order egamba nti embeera nga bw'eri esigale nga Mwami Mayanja bwe yali agitaputa yagamba nti court order eragidde mukyala Nalunkuuma asigale ku ttaka. Alambuludde bafuna obwannannyini ku ttaka lino okuva mu 1970 Joseph Kasoma lwe yali nekidda mu bantu abalala okutuusa lwe kyatuuka mu Kitaka Fred n'abalala. Kasoma yafa, abaana be ab'okufuna ku bintu bye kwaliko omukyala bamuyita Paula Nabibuddu ne Pinga. Abantu abo ababiri Administrator General yabagabira ku
plot 3 waliwo ekyapa ekyako kugamba administrator general yagabira abantu babiri benjogeddeko babiri ne baguza omwami gwe bayita mwami Mubiru Kalenge mwami Mubiru Kalenge nambala n'akiguza bakirayanti bange kati Baguma ategeezezza nti mu kiseera we yaweeredde Nalunkumu olukusa okudda ku ttaka wabaddewo ekiragiro kya kooti ekikuga omuntu yenna okusaalimbirako kyokka minisita yakitavudde ekifuulani agamba nti baakuloopa balungi ne minisita Mayanja mu mbuga z'amateeka bavuna David Sekayombya yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ayingidde olunaku olwo akuyegera munna NRM Hajati Farida Nambi akalulu ak'okujja wa Kawempe North. Asabye abalonzi nti balonde Nambi ko olujegere lwabwe ne gavumenti. N'olwaleero Ssaabaminisita Robinah Nabbanja nga awerekeddwa akamyuka Ssaabawandiisi owa NRM Siriko Saabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Sseninde akulira abakyala mu NRM media wanyoto nti wa NRM Buganda Godfrey Kiwanda Soobe bakuyegedde akwatidde NRM bendera mu kulonda okwo Hajati Farida Nambi basookedde emperero kibigatiddwako omuyimbi era Nabbanja awaniriza musanyo Nabbanja zibannako empukuluna Nambi kubanga nsonga zaabwe ezibaluma abaana ba ghetto bamwagala okufuna mu gavumenti mulonde Farida najja yise mu Kawempe bamutegeeza ebizibu mu kitundu okuli enguudo ebi ensonga ya kasasiro emiyala n'enguudo obutabaako mataala tumayine naffe twetaaga okwekulaakulana tuli balunzi twetaagamuko kaki ku kasente nezikubira bagaba PDM w'abakyala okwekulaakulanya kakati ebizibu byammwe zemba nabi singa tabadde Farida kundeeta wano ebyo ye Nansubuga Sseninde yebazza na NRM Hajati Nambi akalulu twagala okwebaza Prime Minister twegattako tusobole okunoonyeza munna NRM akalulu era nga we tusuubira birungi byereere tukkiriza nti Katonda ajja kubeera naffe. Alambudde ku nteekateeka w'ekibiina era omukulembeze gw'eggwanga Yoweri Museveni gwe tusuubira ng'ennaku lumu era ku Lwokubiri era nga tumusuubira Katonda bw'aba n'abanga yembezi waffe tumusuubira okutukolera enkuŋŋaana bbiri mu ne Kawempe B. Nabbanja ategeeza nti singa abantu Kawempe North balonda agenda kubeera ng'olujegere wakati waabwe ne gavumenti. Gayaza Tura Road, Buwembo Kitezi Road, Buwambo Kitezi. Kakati nze Farida bwe bakulonda akantu bino ebyo bibyo. Kulonda NRM n'abakungu okujja mu bungi okwaniza pulezidenti mu myaka 25 nga temutuwa mukisanga mu Kawempe North tubasaba ku mulundi guno mutuwe omukisa. Abdu Muwonge yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. Yenna akwatidde ekibiina kya National Unity Platform NUP Erias Luyimba Zinnalukola yakalulu akanoonyereza mu masinzizo era asinzidde eno n'abasaba nti bamulonde asobole okubatwe mu Paalamenti. Zinnalukola nga yawadde NUP bendera mu kunoonya akalulu ke Kawempe North yakutandikidde Eklezia Waisi gyasanze Abakristo nga bali mu kusaba Ngwesi Joseph Gonzaga Sewongo era wano Musenyoli John Baptist bayiga wabadde okwenenya mwezi guno gw'ekisiibo ogwatandise mumudde guno gw'ekisiibo y'omukufe yalibadde afaayo kulaba
ate bannayuganda bonna gye bali okusabira Uganda kasera katugenda mwaka eby'obufuzi kukosaana ebyenfuna Yesu wonga asiya Kristo lukwagala nnyo Katonda bonokuwa n'agamba nti buli lw'owa Katonda emikisa gyo egy'okufuna yeeyongera Azia Kristo ne bannakawempe okulonda lukoola nga 13 omwezi guno kuba yajja okubatusa Olasiya Kristo olw'okumaliriza mu Ekereziya Asidulo n'abasaba okumulonda asobole okubeera eddomu lubeerenga lukontana lwa birowoozo ayogedde n'abakyatwale atabawuddoddeyo ekkooti ekiteeke bulungi bw'avudde wano agenze ku Ekereziya St. Peters enji yasanze abakkiriza naye nga bali mu kusaba Indeed, I'm a man of substance. I can do this. Luvatalazo omuluka gwe Kanyenya ng'agenze kyatuze bamulonde munnamateeka Judy Babuli bulungi okuuma akalulu mujje munnegatteko tukuuma akalulu kano kalangiriddwa ku Electoral Commission ye Muhammad Mutazindwa abanyuddwa nga Sweet Cake asimuluka mu zooni okulimba okukakungulu ng'awenja akalulu akagaali kamaanyi ga kifuba nga wabiira ku bantu kuba ke kabonero ke mubaka bwenga anonya akalulu asuubiza abakyala atera weddawo lyatuma Mutazindwa mobile van lyagamba nti lyakuyambako naddala abakyala era abakubiriza okusala buli mwaka asobole obbawo obuyambi era eddwaliro eyo nga babiri abasawo abakugu n'ebyuma bya tekinologiya byebiri eri oyo maama tusuubira maama kali munda njagala okuba essimu ng'ogamba kano kasamba mobile hospital etuuke ozaalirawa yeyamye okola ku nsonga ezitawanya abatuuze b'omukakungulu naddala okubakolera ngenda kufuba okulaba ng'omwana guno kubanga guno omwana kyekizibu kyaffe Adiajala Nifa Kalade nga yesimbye okululwa asibye mu luka gw'ekibando mu zooni okuli erisangira abatuuze bamwaniriza mu ssanyu eno yemye okola ku nsonga ez'abatuuze eyina buli omu agikola ebisu byeyina bingi esanyirira David Tamale ne Fatuma Nalwege bakusakidde eggulu eno lwa Bukadde TV. Ensonga z'akalulu nga tuzitadde ku mabbali y'enkuba ey'amaanyi eneresa amayumba n'emmere y'abantu mu bitundu eby'Ebutambala nga biri ku ttaka. Abamu ku bakoseddwa bano tebasigazza na kwegeka luba nga n'ekyokulya bakuwa manta ne basaba gavumenti okubadduukirira. Namutiko y'enkuba abadde mu kibuyaga n'omuzibu afudde embyalo essa abalimi n'abatuuze ku byalo nga Butesaasira, Kamugombwa, Bugerenge ne Ssuula mu ggombolola y'e Kalamba mu disitulikiti y'e Butambala nga bamwasimula bugoloola okuleka amayumba gaabwe nga gali ku ttaka n'okusuula emmere omuli ebitooke, emmwanyi, kasooli n'emiti. Bwe byamaze okuyikawo ebiti nawulidde ng'eggulu erikubye byayise kuli eri ku bbaati ne bigwa wansi. Ennyumba n'eyiika. Enyumba neyiika wansi nebegama muneeno enkuba etonnya embuyaga bwe yazze n'ekisitula n'ekikuba eri abantu nga buli omu anoonya w'alaga naye nga kibuyaga yasize tutuusa ku mbeera eno gye tulimu akadde kano ssebo w'ekitiibwa yabadde w'amaanyi nga mulimu n'omuzira nasoose kasitula n'akatikkula ne tuddukamu era tuddukira ewa neyiba wali engulu ne tulaba nga buli kimu kiyiika buyise emiti giwaguka buwagusa ebitooke by'abantu ate nga ffe tukabira kayumba kaffe kano. Olwaleero omubaka omukyalo wa Butambala Hajjati Aisha Kabanda ng'ali wamu ne bassentebe b'ebyalo balamudde abakoseddwa.
abangi ndabye enimiro ziweddewo emmere teriiwo ate eno si embuyaga esoose mu kitundu kino emabegako awo embuyaga yakubawo mpanga bubi nnyo nekuba enakatoke bubi nnyo nekuba eŋŋanda bubi nnyo kati etuzzeemu nabwe kityo abantu beetaaga obuyambi. Amayumba agasuka 20 gasaanyeewo nga n'abagasulamu bawonye kufa. Ensuku, emisiri gy'emmwanyi, emiti byonna kibuyaga teyabirese waggulu. Okusinza kubakoseddwa boolekedde enjala olw'emmere yaabwe okusaanawo. Naye bannange twalabye emmere tetuyina. Enjala egenda tuluma bannaye. Bwe bati basabye ofiisi ya Ssaabaminisita naddala mu kitongole eky'ebigwate biraze okubayamba nti kuba mu kiseera kino basobeddwa ekyokuzaako. Tuyingiridde ebiseera abazadde obusente babumazeewo batutta abaana ku masomero bayingiridde ebiseera by'amasiga tebalina nsigo tebalina kyakulya. Nsabya gavumenti edduukirira abantu mu lw'okulya n'ensigo n'okuddaabiriza ennyumba zaabwe. Kabanda adduukiridde abamu ku bakoseddwa n'ensimbi enkalu baguleyo ku nsawo za sementi zibayambeko okuzzaawo amayumba gaabwe. Ngenda kwebaza maama Aisha Kabanda okunyambako kwekyo ekitono kyampadde nge tusibewo bulungi waggumi. Ono asuubiza okutuusa eddoboozi lyabwe mu paalamenti. Tukitebeera n'akakiiko akakola ku bigwa bitalaze buli lwogenda mu paalamenti okubyogerako nga bagamba disitulikiti yammwe etugambe kati ngenda bakwasaganya mangu bakwa lipoota bo basobodde bagimpeze nkitwale mu paalamenti tulabe nga batuyamba kubanga gavumenti ebeerawo n'ensimbi ez'ebigwa bitalaze. Kabanda yeekokodde n'abatemi bibira ng'oboolyawo kyekiviridde ku kibuyaga okukusa abantu bw'ati. Tuvumira ne sekuvumirira abamalawo ebibira. Kino ekyalo kyali ku kibira. Empewo yonna bw'ebejja emiti gy'ekibira gye gisooka okukwata empewo. Naye kati ekibira kyonna baakimalawo. Empewo bw'ejja erumba bulumbi maka gaaki g'abantu. William Buyondo yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Mu kitundu kino emboozi yaffe gye tuleese yaguggwa teguba mu kapuliziganya yakozesebwanga bajjajjaffe emirembe egyedda okutuusa obubaka eri abo abakwatibwako. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Nezikono ng'amalwero tebanavumbula mayengo ga byampuliziganya agakasuka obubaka mu kaseera mpaawe kaaga nga bwatuuse dda yonna gy'oba obusindise bajjajjaffe balina engeri ez'enjawulo gye baawuliziganyangamu. Kyajjukiranga bw'afiirwanga omuntu nga bawandiika ebbaluwa ne batuma omuntu n'agitwala ebuddu oba ekyaggwe ng'atambula njukunju ng'agenda abika. Ate n'ebiwuggulu byatuyambanga mu kubika. Byabikanga nga bw'okiwulira nga kikaaba nga walabika ku kyalo kyaffe kuliko obulabe era bwe baagiranga nga bagenda okulaba ow'amawulire ng'atuuse. Oba wabangawo omukolo ogw'okufumbiza omwana okwanjuza omwana ng'era we bato batambuza ng'ab'e Masaka olina okubategeeza nti wafiiriddwa kyokka ng'ate okuziika kwa nkeera kati nga gw'ogenda okudda nga n'okuziika kwaggwa dda. Yalinga nnungi kubanga yalinga muntu ku muntu ng'omuntu tagenda kwegaana omugambye maaso ku maaso. Evvu nalyo lyakozesebwanga ku makubo ne mu masaŋŋanzira okulabula bannaabwe nti waliwo ekirwadde ekikambwe ekyali kirumbye ekyalo oba amaka ago nga kino kyabategeezanga obutakyama. Twalinanga edda bagamba ng'obukalabanda buubwo simanyi bukibiibyo emisambwa giigyo ebintu ebyo ebyawongowongo nga bwe watadde omusaalaba mwana wattu tebikyamawo. Ngenda n'okukima ku mazzi amazzi tegakalaga ngenda banange kiki kino kyetuliko omusajja yabaladde ebibu bagatulwaza ffe kyalo banange katuduka. Omuntu we baalabanga ng'omuntu alina ebigenge nga bamusibako endege kugulu kati bwe yatunulibwa baawuliranga sawundi nga bagamba wano waliwo omulwadde ng'abadduka emisinde. Engeri endala gye baakozesanga y'ey'okkuba eŋŋoma. Eŋŋoma eno erimu ebika nga waliwo eyasaagala agalamidde n'eggwanga mu gye. Ebizibu byakudedda bannange, ebizibu byakudedda. Bwe baabanga balumbiddwa abatemu baakubanga ggwanga mu gye ekitegeeza nti mujye tutaase abalala ate saagala agalamidde yabanga wakukola bulungi bwansi. Era eŋŋoma eyakubwanga ng'eyita abantu okujja okulongosa enzizi
okujja okulima enguudo. Bwe balinga bakuŋŋaanya abato nga bagamba abantu nti mujje mu kkanisa mujje mulina okusaba bannaffe baakubanga damali kusigula kati buli muntu ena yawuliranga engoma eyo yonna gye yabeeranga ng'atuukirawo mu kkanisa nga tubayita biri kitundu eyo ngoma ng'erabula abakristaayo oba bakirisitu okwongera okujja okubeera mu kyaki mu budde weteeketeeke mangu dduka bw'ate onayingira saawa. Waliwo n'eyo eyakubibwanga ku nnyimbe nga bassaako omusika ngagenda okulira engoma ng'etandise n'ojja odduka mangu n'ojjoga bannange batandise n'okuteekako omusika mpulira omubala gwabwe ng'ogyeko engoma era baakubanga enduulu wabulanga nazo zaalingamu ebika ez'essanyu n'ez'ennaku. Bajjajjaffe badduukiriranga enduulu wabula ensangi zino oli nawe guba mulirwano tavaayo kudduukirira. Walingawo enduulu ey'essanyu nate walalala ng'omanya nti waliwo enduulu y'omubbi tefaanagana nga nduulu yaki y'okwaniriza omugenzi nsanyusa okulaba ng'awo nnoomanya nti ewaavu waliwo akyaddeyo. N'engeri omuntu gye yeeyambalangamu mu kaseera ako naye yalinanga obubaka bwetuusa okugeza omukyala bwe yayambalanga n'awogola nga banne bamanyirawo nti omukolo gwagendako gwa ssanyu. Walinganga ogenda mu kyaki ogenda mu mbaga ogenda mu kwanjula ng'oyambadde ekizibaawo kino n'ekkanzu eno ng'otegera nti owooluganda omusajja wa kabaka awagenda oba mu lumbe engalabi kusula mu ngalabi naye ate bwe wasuuliranga kino ky'osudde n'okiteeka emabega nga bagamba bambikidde. Bano bagamba nti obumu obwaliwo mu bajjajjaffe kyabanguyiranga okutambuzanga obubaka ate ne budduukirirwa. Ebyedda byatuteekangamu empisa kumanga ng'abantu balina obuntu era nga buli omu asula n'effumu lye mu nju ng'amanya nti enduulu bwevuga nina agenda kudduukirira. Abantu tebakyafaayo ku bannaabwe ne bw'okuba enduulu buli omu atya okudduukirira kubanga takyalina buntu buli obuntu bwatuvaamu. Olina ne bamubako akasawo n'akuba enduulu buli omu n'asigala ng'atambula bibye. Olwawo enkulaakulanezze naye n'ebyedda tetusaana binyooma tuddeyo mu nkola y'amayumba 10 ng'abantu basobola okudduukirira bannaabwe. Oguggwa teguba muka buli lwa Sande mu gataliiko nfuufu tuloyige. Bo abakulembeze b'e Namutumba balaze okutya olw'omuwendo gw'abaana abawala abafuna embuto nga tebanneetuuka. Bino bituukiddwako nga mukozi munnaffe Dora Naamala ne mikwano gye nga bano babadduukiridde abaana abo n'abakyala n'ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Dora Naamala n'abavugirizi be badduukirira abakyala n'abaana bawala abazaala nga tebannaba kwetuuka n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo kw'ossa n'okuba obujjanjabi. Bino ebibadde omukuzi olunaku lw'abakyala ng'obuyambi babukoledde ku disitulikiti y'e Namutumba. Naamala yawubye omutwe mu nteekateeka eno kwe yatongolezza n'ekitongole ekya Naamala Women Empowerment Charity. Abantu abasula mu lusaawe baganyuddwa omubadde abakadde bamaama abazaala nga bakyali bato n'abaana abali embuto. Bano baweeredde ebintu okuva mu bavugirizi b'enteekateeka eno kwabadde abakyapa Gino Enterprises abawuzima Busaabala Nursing Home abafamily roofu n'ab'ebyansazi ministry abakoze okubudaabuda. Naamala alambuludde ku byajja ekirowoozo ekyokutandika ekibiina kino kyaludde ng'alowoozaako. Nze naturally ng'omuntu nyina engeri gye nneekennenya obulamu bakuyita analyzing n'obutegeera mu detail naye ate nabutegeera nnyo we nnakula. Mpadde n'omukisa abazadde bange bonna balamu bankuza kyokka ne ntuuka n'okuzaala era ne neesalirawo nga si bya kusindikiriza. Kakati bwe nalengera ebintu ebimu ne ŋŋamba omwana alina okubeeka nga yeepena ate kati y'alina omwana
nga balabye tebafunye mukisa kuba baana neŋŋamba amaanyi nyina okugateeka ku kuwa omwana omuwala amaanyi n'omukyala alazubinya mivera abasajja batalina mitima misasi abasalawo isabola abatanituuka embuto nga balimbalimba n'obuntu obutonotono omutima gwange guba gukaaba munda muli oli lwe bamukutte bukwasi n'afuuka maama abo abaana okubazaala balina kwagalwa abatasobola kumwagala nnyo kyobola abeetaga kubudaabuda ategeeza ng'ayita mu kitongole kino okugenda mu maaso n'okutalaga ebitundu ebyenjawulo ng'ayamba abaana banne okusobola okubazaamu essuubi osobola okuba kyoyagala bw'okiremezaako amaaso go kasita omanya katonda nti gyali osobola okuwangula mu ngeri mwakwasiza abavugirizi n'abamukwatiddeko awaadi ez'okubasiima era nesunze nnyo omwana wange bwe yaŋŋambye nti taata jja tugende tutandike okulabisa abantu bwe tufaanana n'abantu bwe babonaabona omugenyi omukulu awadde paul waliswa aladdisibwe namutima ategeeza nti gavumenti ekoze kyamaanyi okulaba ng'ejja abakyala emabega ng'ebasembeza ku mwanjo mu gavumenti ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa abakyala bali ku mwanjo nnyo abasabye okozesa omukisa guno okuza obulungi abaana bwe batunasiima bokedde famire nnaamala olw'enteekateeka eno era njagala okwebaza Namala Foundation olw'olunaku luno na bino byereese. David Mukisa ssente wa disitulikiti alaze engeri ye bazitoleddwa mu lulumi lw'abaana abafuna embuto nga tebanneetuuka. Neyanziza Namala n'ekitongole kye ekisobola okwidda olunaku luno okutuyambaku eri abaana baifwe abazaire nga bakaali kwetuuka. Abamu ku baana abafuna obuzibu okuzaala nga tebannaba kwetuuka batunyidde engeri gye besanga mu mbeera zino n'obulamu bwe babuyitamu. Omulenzi yanjagana ku isomero nga nsoma kyakuna nafuna olubuto n'abaawo enda yange yakula n'atuuka okuzaala nga ndi waka najjaku omulenzi weyali banko bambuwa n'omulenzi yazirawo yali nali nsoma ifeyi n'atoola olubuto omulenzi yampulisa olubuto yalubuto bulira bulungi beebale tweyanziza nnyo. Abavugirizi okubadde abakyapa General Enterprise Zima Water Liansa Foundation n'abala banyindi lwaki begatta ku nteekateeka eno nga bw'eri enkola ya chapa tuviireyo okwidda eno project eya Dora Namala kubanga bamaama ne banakazi b'eggwanga tugenza okulaba nga abakyala abasinga tebasoma bali ebangi bazaala naye nga tebalina we batandikira kati ffe kwe kuvayo nga abadde Answer Foundation ffe nga ne Kuzima tuli wamu era tusuubiza okubeera wamu ne Bukedde TV. Babiri Mukasa Museyeye yakusakidde guli nkulawo ku TV.